Emikolo gy'okukuza olunaku lw'omwana omuwala mu nsi yonna, obwakabaka bwa Buganda bugikwatidde mu bimuli bya Bulange ku mulamwa ogugamba nti My Voice, Our Future. Luwomeddwamu omutwe ekitongole kya World Vision, United Nations, Ministry y'ekikula ky'abantu saako, Nabagereka Development Foundation. Ayogerako eri obuganda, Nabagereka avumiridde okukabasanya abaana abawala, naddala mu kiseera kino ng'abayizi bali waka tebasoma. Ate n'ekyomutawaana ennyo ennaku zino okuba nti abaana batulugunyizibwa mu mbeera ez'enjawulo. Ekisinza okutukola obubi ennyo oba okukola obubi ennyo ensi yaffe okulaba nti abaana bano ebizibu bino ebisinza obungi ddala mu kaseera kano aka COVID babifunidde waka. Avumiridde ebikolwa by'abazadde bigendereddwamu okutulugunya abaana. Tubadde era nga tuli mu districts nga tugezaako nnyo okulaba nti tuyamba abaana mu ngeri eno eri scientific gye babuulira abaana gye babuulira abazadde kugamba okulaba nti ekizibu kino kye balimu ekyokuba nti batulugunyizibwa mu maka naddala okubafunisa embuto tekigenda mu maaso. Nabagereka asabye abazadde okubeera abasaale nga balondoola abaana baabwe mu biseera bino ng'eggwanga likyalwanagana ne COVID-19. Bino ebitono ebikolebwawo twetaaga okubyongerako okulaba nti mu myaka eyo egijja 5-10 tetukyalinawo nsonga zino ezigambibwa nti abaana bakwatibwa ab'enganda zaabwe abazadde baabwe mu maka ne bafuna embuto ne basobola ne baba nga tebakola ki tebasoma. Minisita w'ebyobulamu ebyensoma n'ekikula ky'abantu mu Buganda Prosperous Nankindu asabye bannaddiini okunnyikiza enjiri ku kuziyiza okukabasanya omwana omuwala. Kuba kati tubakulisa nti amasinzizo gagguddwawo mwogereko n'abantu ku nsonga y'omwana omuwala kubanga embeera mbi nnyo era tuvudde mu COVID ng'abaana bangi bakoseddwa ng'emiwendo bwe mugiwulidde. Olunaku lw'omwana omuwala mu nsi yonna lwakukuzibwa nga 11 omwezi guno. Gerard Luyima, NTV ku ssaawa emu.